notuuka ekiseera ntandika okubeera nga ndaba embeera etandise okyuka ewaka. Olaba nti abasajja ffe tusala ebiyungu nga balanse bisalira nze ne banteekawo amateeka ku Lwokusatu ne ku Sande lwe tulina okwegatta. Bwe yali yakava ewange waayitawo ndowooza emyezi ng'esatu ku ena n'akyaza omusajja ewaka ewaabwe gwe wali ewe nali Kabowa we yakukyaza wennyini n'akyaza omulala. Kati nze ne mukubira esimu ne mugamba ebintu tunaana bigonjolula tonabana oli mukumpa essuubi ate wakyaziza omuntu mulala. Yaŋŋamba ono omusajja bulijjo annemerako nga nkwana ng'ali bweru. Naye bwe namugambe jangu tulabagane biki n'agamba okulaga nti ndi serious nzije nkyala ewammwe. N'akyala naye omusajja agenda kuddayo ebweru. Yakanjula abantu basatu. Nze yange nakyala nenyanjula nenkuba embaga. Oli muva Bulaaya n'akyala. Kati brother William n'akyala n'ayanjula mukaaga. Emikolo mukaaga. Yakali emikolo mukaaga muntu omu. Bbanga ttono. Njagala bintu. Ngenda Kabowa kubinona. Ngenda Kabowa kunona bintu. Sibbuba. Ekibadde kindwisizaawo okubanja ebintu. Mbadde nninda mukolo. Gubeewo nga tebasobola kwekwasa nti ebintu byo byaggwawo. Tanka y'amazzi. Tanka yo bagikuddize. Entebe ya taata gyatuulako. Entebe ya taata tujagala. Ekifaananyi ekya Kabaka, ekya Nnaabagereka, certificate ya Buganda then ne map ya Buganda. Obyagala. Ebyo byokka bye njagala. Ebirala byo nakola loosi. Omutwalo gwa taata nawayo millioni ezi. Omutwalo. Ekereziya nayo njala giwa challenge. Lubaga. Eveyo oyo brother bamumanyi. Brother William Senabulya bamumanyi. Ekiwa Mirembe wali bonna bamumanyi. Eveyo omusajja waabwe bennyini bamukwaseko mukono gw'ekyuma. Bagambe omusajja gwe wamweyimirira. Gwe wali omuyima. N'omweyimirira certificate wagiwamba wagano giwa. N'okwata ati n'owamba n'omukazi ate era n'oli n'omuwasa. Wakiri bamaze kukola divorce n'olyoka omuwasa. Ekyo nakyo kisi kereziya ekitunulemu. Kereziya ekitunulemu. Kubanga kati bwe binaagaana nga baganyo bikwata nti ngenda mu kooti. Tubalamusizaako mwenna baganda baffe mwenna gye muwangali okubeera nga mutulaba yenze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne mukulu Dan muyite omuko Dan. Ensonga kati ezaabako zafuukidde za ddala. Omukulu alina emboozi ye wano era nga naye ayagala bintu. Ayagala bintu kati ebintu by'okusaaga biweddewo ebya DNA ekiraka baabivuddeko kati baagala bintu byokka. Nsanze okulaba. Kale muganda. Ogamba kiddani? Jendi. Kyekiriwo. Bali kuweereza ggwanga. Soka weeyanjule. Amanya bampita Dan Kavuma. Yeah. Bampita Dan Kavuma Sekidde. Ndi musajja nno yeddirengo. Ndi musajja neddirango. Oli wango? Neddirango. Omanyi Yiga Wangabe? Yiga wamuwulirako? Bamuyita Yiga Muhammad. Naye yabadde abanja. Namuwulirako. Yabadde abanja bintu. So oli wango? Ndi musajja neddirango. Ate bwe mbanga ndi eri mu mirimu gyaffe emirala. Ndi muyimbi bampita Ricky Mickey. Oli muyimbi? Ndi muyimbi bampita Ricky Mickey. Okay. Era abawagizi bange abanda baba kajjama. Bakitegedde kye tuliko. Simanyi naye bali badde bajinyamba nabo ne bajja ne batugenda ne tubanja ffenna ebintu. Ricky, oli mu bintu bya kusaaga oba oli bya ddala? Ndi bya ddala nga kyovola ba sikulembeza nnyeri erinnya. Mukulembeza nnyeri ya Dani. Kubanga bwe natuuka eri ewaka bajja kuneegaana bajja gamba oyo tetumumanyi tumanyi Dani Kavuma. So nze Dani Kavuma nze manje ebintu byange. Era obujulizi bwonna mbulina obukakafu bwonna mbulina. Ne mutabani wange senga abaddewo omugenzi yali badde agamba oyo maama oyo taata. Okay. Ndowooza tutandike mpola mpola abatulaba babeere nga bategeera ekintu kino gye kiva. Ogambye gwe Dani.
osisinkana atya mwana muwala ono musisinkana ye mwana muwala yaani y'ensonga ki ezikuleese wano? Ensonga ezindeese njagala kuttaanya nsonga yange etegeerekeke bulungi. Mwana muwala oyo bamuyita Nalule Mildred. Yeddira Mbogo, azaalibwa omukulu Gerard Makumbi. Ekabo awo. Twasisinkana ne Nalule Mildred, yali asoma ku Tem Fashion Wear. Nga asoma kuyiga kusoma ku byanviiri, ku designing abagole, kutimba bwe bityo nga byalimu. So ne tusisinkana ne tutandika okweyagala mpola mpola. Nange nali nina byensoma nga nsoma bya mechanics. So ne tusisinkana. Ne tusalawo tutte ekyama nga bw'omanyi nti omukwano gulina engeri gye gwereetamu around. Ne tusisinkana ne Nalule. Ne twagalana. Nensalawo like nangamba ayagala mungende mu bazadde be officially. Ne mugamba ekyo sikinaako buzibu kubanga nange mba njagala mmanyi omuntu wa gyava. N'okikola? Ne biseera ebyo nali nkyasoma nga siina bulungi kasente. Nalina emikwano abantu abakulukulu ne bagamba ye ono omwana bw'abanga avuddeyo n'atongola ekintu bw'ati. Tumuteeremu akasente. Era ebiseera ebyo nali nkyabeera Mbuya Kinnawataka. Ne twesonda awo ne twesonda n'ebintu byali bingi okusinziira ebigenda okukyala. Twagenda emmotoka kubanga nnya ne tusonda busawo bwa sukaali, muceere, byani ne tulumba ng'omuko. Olwo musoose mukolo ki? Kuba waliwo okwanjula, waliwo okukyala, waliwo embaga. Twasooka kukyala. Mwasooka kukyala. Mukyala wa? Tukyala Kabowa. Ye Kabowa we waani? We wa maama era we wa taata era we babeera. Maama ne taata babeera wamu? Bonna babeera wamu. Otyo. Babeera we Kabowa. Ne tukyala, kukyala kwali kulungi nnyo. Ne bagamba naye tetugenda mukuwa paka ng'okoze ki ng'oyanjudde. Otyo. Ne bagamba nga bwemumanyi nti nkyeyiiya bade nsaba mututwalire awo. Kale kanjira mmuleka nze njira mbeera nga njiiya nga bw'ajja nandabako wenzija ne mulabako bwe bityo. Ne tubeera mu eyo embeera mpola mpola. Kati mu eyo embeera mwe yafunira olubuto. Bwe yafuna olubuto ne bakitegeera. Ne bagamba ate kati tugenda kuswala ku kyalo. Omanyi ku kyalo kiri simanyi oba beeyita banga bakiramaani oba beeyita kwegamba ekyalo bakitwala ng'ekikulu nnyo. Babatwala ng'abanene nnyo wali ku kyalo. So bateekawo embeera ey'okuba nti basejjaaka. Kasente bateekawo embeera ya kasente oba just? Ebigambo si sente. Just kigambo. Sente tewali bulungi. So neŋŋamba banaye tugenda kukola tutya nti munnaye olubuto luno lukula. Nga nnoonya ssente nga ngwawo ku mulimu gwaliko ku ssente. Nga nkola mu multiple holiers awo eri awo Ntinda. Nga wenkolera balina bi-trailers kati nga nkola nga operations officer. Nga nfuna ssente. Nga nkwata ssente omudiidi gwonna nga ngamba tajja kuzaala nga takoze eki. Nga simwanjudde. Nga tukola omukolo olubuto luba lukula myezi nga 8.8 ng'okwanjula tukuteekawo naye ng'olubuto lukoma eno bwe luti. Era twayanjula nga olubuto lunene ng'ali lubuto lukulu. Ne mugamba bakulu lwaki temulinzeeko ne tulinda n'ava mu mbeera eno ey'okusumulukuka. N'agamba ffe twagala ekintu agenda ozaala ng'olwedde mutukuvu nga tumanyi nti tulidde ebintu byaffe tubiridde. Ani ateekawo embeera eya speed eyo? Eya speed yali maama muntu waka speed era yesse wali ewaka. Yakuvuga speed? Maama yesse wali ewaka buli kimu yakifuga. Munaye nga tugenda nga twanjula. Bwe tumala okwanjula nga omuntu bamunkwasiza ddala nga bamumpa. Wayitawo wiiki ndowooza nga 2 oba 3 awo ng'azaala. Omwana wuwoye? Omwana owange yennyini. Nga tubeerawo mu ssanyu biki omwana atandise okukula akuze. Tunoonyeza omwana omulala w'okuzzaako agaanye mbeera eyo agaanye bwetyo. Nga bagamba mumanyi kisibye nti kireka lwakwali temunnakola mbaga. Ani agamba? Maama akubira? Maama akuba agamba bannange lwaki temukola mbaga, lwaki muli mu bufumbo
obwekizikiza biki kati ebiseera ebyo mu makati awo ngende ekiwa mirembe kyamira kajjansi nogende wali ekereziya yaffe abakatuliki nga ngende ekiwa mirembe ebiseera ebyo gyensabira nga nsangayo omukulu bamuyita Sennabulya William bwe musanga nga tubeera ba mukwano ngenda okusanga nga ate era wa mukwano eri famire eki y'ab'omukyala nga tutambuza mbeera ngamba munnaye nga atandika tusabiranga tandika tusembezanga biki bye bityo Sennabulya biseera bamwitanga brother William Sennabulya nga musabi nnyo nga wakukigo awo ekiwa mirembe brother mulamba sigama nti byakwesiba si bya Facebook wabula brother mulamba okukiwa mirembe father Chibi amumanyi waliwo father omulala awo erewe ekiwa mirembe erinnya Ndiera bidde bafather basinga bonna bamumanyi munange nga tukulembera ngaawo mu ddiini banayo ere waliyo okusulayo ekiwa mirembe tugenda ne tusulayo enamugongo tugenze atututte ekibeho saidi z'e Rwanda waliyo abakatuliki gye balamaga eyo kibeho tugenze Masaka tugenze bamusinyori Ngobya atandise okutusensera ayingidde mu family kati father brother oyo kubanga naye wango Sennabulya nga tugamba tufunye obw'omukwano nga naye atubeera mu family zonna eyange eyamaama eya mulamu wange bamuyita Rita Kintu nga naye abeera ba mukwano bwe batyo nze kyesaategeeranga nti kweganze namwesiganga neŋŋamba kankireke like ne waba ayogera ne mukazi wange sinako buzibu oyo brother ye yali abakolamu mulimu ki kuba tabaganya kukola ki oluusi kale yabeera intermediate like yabeeranga tulina obusowavu bwe tuliko yatukubiriza nagamba banaye temukola bwe muti era n'ebiseera ebyo kyenzijukira kyemmanyi obuteerabira yali mufumbo kubanga nalabangako mukyala we yali mukyala muddugavu nga bagamba balina abaana babiri kati notuuka ekiseera ntandika okubeera nga ndaba embeera etandise okyuka ewaka olaba nti abasajja ffe tusala ebiyungu nga balanise bisalira nze ne banteekawo amateeka ku Lwokusatu ne ku Sande lwe tulina okwegatta nga ffe abafumbo bino biri mu Uganda era nze mbikunyumiza era byayita mu nze twatuka ekiseera nansalira ebiyungu nemba nga nina okwegatta ku Lwokusatu n'Olwesande mu wiiki mirundi 2 otyo ku Lwokusatu yali tagenda kukola so ng'abeera free n'agambye osobola okwegatta ne ku Sande ku Lwomukaaga bayasiibye kukola mu bagole biki ku Lwokutaano so ku Sande takola talinayo mukolo then kibeere kiryoke kwezi ennaku 2 kati nekyewunyisa ekirala nti the day before bw'oba wamunyizizza ku lunaku lw'okwegatta enkeera tolya oba wamunyizizza jjo nabikoma biraba Bulaayo ebyo no bino bituufu nze mu Uganda bituufu namubuuza ensonga lwaki naŋŋamba nze ebyo ebintu si like ebintu by'okwegatta sibiriimu nnyo sibyagala nnyo binnafuya so kati bwe mbikola nenkeera nengenda nenkola mukama waffe like nsumagira nnyo kati binsumali omukooyo oba ali omukooya nnyo mwana ttu so akeera n'asumagira ku mulimu bw'aba asumagira nnyo ku mulimu so bimunafuya naye nga mu kusooka wali tebyaliwo ng'era mukusooka wali byali nomo woyagalira nga bw'omanyi kino kijjawo ddi luvannyuma lwa mbeera ki okukyukamu kino kijjawo mu biseera nga tutandise nnyo okukolagana ne brother William Sennabulya kati nga ne bw'oba olina ekisubi ky'okoze wadde kitono tokomyewo waka oluusi nakolanga
nakola nga patrol kubanga omulimu gwe nali nkola nga gwa ku patrollinga trailer zino olusi ne oba okomawe waka oba otuuse waka ne bakubira ne bagamba waliwo trailer eyingidde kati nga waliwo trailer yayingira ku lwe Masaka awo mu koona oba bayitawo Bugonzi yayingira mu nnyumba y'omuntu netta abantu babiri bankubira n'akatuuka waka ne bagamba dduka kati waliwo emmotoka etomedde ku lwe Masaka n'ogenda n'enziruka ne ngenda kati ng'ebyo biseera kati nga amukubira brother nga mugamba biki nze omwami sikyamutegeera ng'olwo naye oli akubira bannaye nga sikyabitegeera biki oba oli awo nga n'ennyazala naye akubira omwana wange wamuleeta muteeka mu maka yekka biki tokyayagala kubeera waka ne mugamba nti mbeera nkola ne mugamba nti bw'oba owulira nga toli like nga toli comfortable na kyemba nkugambye gwe ngamba nti kati njala tugende ffenna olabe emirimu gyenkola okakase nti omuntu ono banaye bulijjo kyaŋŋamba kituufu kuba mmotoka eyinza okugwa ne container yaayo ng'olina ofuna breakdown ne mmala ennaku nga 2 nga muli ku container eyo mwagala gijjawo mugize ku mmotoka oba wadde emmotoka endala so ne mugamba embeera eyo nze gye mbeeramu naye oba tokikakasa tugendeko ffenna bamu era lumu namutwalako sayidi z'ekyenjo gyeyo yavaayo nga anise n'agamba wabula byembeeramu bituufu so embeera netandika okutambula bwetyo ng'egenda ekyukirira mukambwe nnyo like ali extravagant bw'aba agenda ku mukolo ayagala olugoye lupya bw'aba akugambye kino kyayagala bw'aba nga tugeze waliwo omukwano gwe baalina baby shower alina okugamba mugende mwenna ate olina omuwerekera okitegeera kwegamba nga agafuuse nga mateeka ayi natuuka ekiseera naye ndaba nga nfuuse nga nfugiddwa naye nenzijukira kiri neŋŋamba kati ono omukyala wange alimu akamaama kubanga era bw'otuuka ewaka olabira ddala maama yalinga yekontrola ewaka neŋŋamba ye akasaayi kano nkategedde gye kava nembima amazzi netusigala nga tugenda kati mba ndi awo pressure y'embaga nejja pressure y'embaga bwe yajja nga tezikiza wiiki ku wiiki ani agikuma omukyala naye nga maama yasindise maama yapika yagenda okulaba seenyeenya maama n'atuyita ekabowa banaye mbadde njagala muggyeko ekabowa biki ku sande tulyeko ffenna ekyemisana saategeera nti bakutwala mu meeting mu kaguli tuuka mu meeting bagamba kati mulinda ki kyemutayina kikyemutayina tubongerezeeko ffe tusobola okubongerezaako embaga eggwe ne bwe tunagana tusale just kagaati embaga ng'ewedde kiba kiwedde bakuteekateeka nenga aye ndo bwe baba bagambye ekyo baba bamponyezza omuwala nangamba nze kati nsobola okweyambaza nsobola okweyambaza ngenda kuyamba ku decoration na mukwano gwange akola decoration n'okweyambaza then ebisigadde gwe obikole kuba ebyo nabyo byali bikulu neŋŋamba gwe bweyambaza n'okyusa emirundi 3 nezibala ziri off then nemmanya nti decoration naye muggyeko kubanga twakolerawo ku Muganzirwazza embaga reception ku Muganzirwazza waggulu munange nga ntandika kukiyingizaamu mikwano gyange nasooka kiyingizaamu mukama wange n'aŋŋamba oliredde okukola ekintu kino ne mugamba mukama wange olwo gwe bakulekedde paati ki bandekedde okukola ku okwambaza abantu abalala okukola ku byuma sound okugula ebyokulya abanaafumba abafumbi diko wani decoration yali agambye wuwe n'okweyambaza kukwe mmere yange sound byani ebyo bintu okwambaza metroni byonna byange ngamba abo buntu butono kubanga omulimu gwe nali nkola nali nfunako kasente ngamba akaziteeke mu miliyoni nga 2 oba 25 nga nkiyingira ekintu ngenda okiyingira maze okugula ebintu ebisooka maze okusasulako ba service providers abamu ab'ebifaananyi video coverage maze obasasulako ng'olulimi lutandika okukyuka ng'ayogera ki kye nali nsuubira saafuna ssente kyokka ate ebintu twamaze obitegeka ne Tuesday class nga tutandise n'ozisoma oli mulokole oli mu katuliki mu katuliki
fena tuli bakatuliki nga Tuesday class mazo tutandise zisoma ngate nkyasobola kivaamu ng'agamba atya n'agamba bye nali nsuubira okubala kyagaana sente nali naze nsuubira naye zaagaana nengenda kuwegulira changing dresses ngulira gawuni akikusuulako ddi ate akinsuulamu nga wabula omwezi nga gumu wajukira Tuesday class musomera emyezi ng'ebiri akinsuulako nga gundi ebule omwezi nga gumu nali already maze kigwamu ate nga ne mukama wange yali ampaddeyo kasente nakojja wange naye yali ampaddeyo ku sente nange nga ntaddemu almost embaga yatwala almost million nga 4.38 okay wakati awo netutandika kati nempulira nga kati interest njirina bwe nakkiriza ne bikyuka natandika okubeera nga kati muntu mulungi nnyo nga n'ebiyungu n'abijjawo timetable n'agijjawo buli kimu ne tubeera nga tuli mu normal ways ng'abafumbo okitegeera ng'abafumbo buli kimu kitambudde bulungi nnyo buli kimu kitambudde tugenze mu maaso embaga etuuse tugenze Lubaga batugasse awo ono brother William Sennabulya ekintu kino mwakiri era almost meetings ezeewaabwe side eri azikulira nze zeeno nze nzikulira ne bana abeeno abewaffe tuzikoze tumaliriza nga omukyala alemerako ng'agamba brother William yalina okukola ki okubeera ng'omuyima waffe omukyala yakireeta yalina sayininga ku certificate wali ng'omuyima waffe nga tugamba anaafuna ani nga sibagatte naani ne mukyala we nga tugamba ono sister we gwe bayita Rita sister wa mukyala wange yajja ne babeera nga abafumbo ababiri ne bakola ki ne babeera abayima ku gundi ku certificate then nenfuna mukodomi wange then naye naafuna mukwano gwe bamuyita era yabadde ne metron bamuyita Diana yabadde ne metron era omukolo gwe yakoze tugenda tukayo nga era yabeera metron ku mbaga yaffe nga tutambuza ekintu nga certificate bazituwa nga bagamba certificate omuyima yakola ki yazisigaza brother ajja zifuna olunaku azireete officially ewammwe nga zo balabako mulabe obufumbo omubutambuziza mutya otyo nga munaye tuzimulekera nga omukolo tugutwalaganya biki ne mukugira yatusondera nako brother mitwalo 5 etuwaye mitwalo 5 era yaziwaye nemugana kati funamu kyozikola kyozikozesa tulabe nga atise side olina weewuseeko tugenda mu maaso embaga ewedde embaga weggwa by the way n'ebintu bino bye baleeta ku mbaga twasooka bitwala wuwe abisabire kubanga ye yali musajja musabi nnyo abisabire kubanga bagamba bibeeramu nnyo amalogo bateekamu nnyo amalogo so n'abitwala ewuwe ne bimalayo ndooza almost 1 week oba 2 weeks 2 weeks then ne tumala ne tubinonayo ne tubireeta certificate n'agamba ajja gireeta tujja kufuna olunaku tumufumbire agireete nakanya kulindanga certificate neninda certificate netuuka nengivaako neŋŋamba ye certificate ng'agiganidde ku ddiiru ki ng'agamba akyali bize ali bize alina byakola naye agala tufunye olunaku ajje kati ng'afuna olunaku ng'ate akimanyi nze ngenda mba nkola ate bala tebasobola kumpa off nze nga olunaku lwembeera off lubeera olunaku lumu lwa Sunday nagenda okola neŋŋamba ye certificate gye nnemerako yaki already embaga yaggwa dda bwali bagyagala ajja gireeta nga nva ku certificate nga ntambuza bulamu mpola mpola mwaka gumu myaka 2 guba guweranga mu gwokusatu nina mukwano gwange yalina omwana kati nga yagala mumuweereza nga njagala mumuweereza e Canada kati nga njagala mugobera ku passport kati mukubisa obufaananyi omwana oyo already nali mutute wa maama wange jukira mukwano gwange kyembadde saabagambye nti mukwano gwange oyo taata we yali mukwano gwange naye yali bweru nga akola bwa driver n'afa yakola accident n'afa kati maama we nga yali eno kati nensigaza omwana oyo
then omwana ne mutwale wa maama wange kati obufaananyi obwo nabuleka mu wallet bwe najjamu engoye ndowooza yali ajjamu engoye aziteeke mu ziddugala biki yalinamu omuze oluusi nga bw'omanyi era abakazi tebibulamu nga akubako katiipu bw'atuuka mu wallet nalaba nga mulimu obupapula bungi n'asomako nga kigenda mu maaso nga bubiri oba kamu ng'ajjamu akasente so mwe yasanga obufaananyi bwe yalaba obufaananyi teyanyega yabukweka bantuuse ku mulimu enkeera ankubira essimu naŋŋamba mbadde nina kinjala okubuuza ne mugamba mbuuza tiki naŋŋamba obufaananyi bw'omwana ono lwaki wazadde omwana lwaki n'ozaala omwana ebweru n'otaŋŋamba ne mugamba mwana ki naŋŋamba waliwo akafaananyi bw'abadde mu mpaleyo bwe buti ne bwe buti ne mugamba manyi nti nina ka meeting ke ŋŋendamu naye ŋŋenda kudda olw'eggulu nja kunnyonnyola sitole yonna bw'eri kwaya yonna ali mpanvu nga sirina bwe ntandika saawa ezo ku ssimu n'akubira amasimu nagenda okulaba Nyazaala ankubira nagenda okulaba William ankubira nagenda neŋŋamba kati bonna abakubidde saabakwata n'enkomawo ewaka ŋŋenda otuuka ewaka ng'oluggi luli bwe luti nga lwonna lwasamye ŋŋenda okuyingira mu nju ng'enju yonna nkalu ng'ebisigaddemu ebiringa ebiramu byonna yabyasizza engoye zange yaziyuzizaamu ebitaasobodde byonna n'abyonoona yonna nga tewaliwo kyotaasa n'ekimu byonna n'adduka nabyo era muganda we yaleeta n'akamotoka alina muto we bamuyita oba Gerard alina muto we bamuyita Gerard yaleete akamotoka era ye yali omuko si yali omuko wange oli omuko wange yali eri mulala Alex bamuyita Alex kati Gerard ye yali omuko Gerard yanona ebintu mu kamotoka ennyumba yonna ne bajeera ngenda okudda ssaawa nga 2-3 ntuuka ngenda okutunula nti nga abaneiba bonna bantunulira butunuzi bwe bati nebagamba yagenze nga abanaye ne batankubirako ngenda omukubira ng'ayogera biwanvu nze nagamba obulamu bwange bwonna saagala musajja azaala bweru era sisobola nakuwa kyansi ndala yonna ekyange naawe kiwedde ne mugamba kale tewali yonoonye ebintu byange walijjemu byoyagala n'otwala n'olekamu ebyange n'agamba tekijja kusoboka njagala nga bwe nakusanga ku zero nkuleke ku zero nensooka nensirika nensooka nempira mukama wange nemubuuliramu kuba yalinga kitange nemusooka nemubuuliramu naŋŋamba manyi sooka okakkana ennaku nga 2-3 nga naye bwakakkana obusungu ojja kgendayo okola ki omunone ebintu bibaawo ebyo bibaawo mujja bimaliriza nti wayitawo ennaku nga 3 neŋŋendayo ngenda otuukayo ng'ebivume ebiri eri Nyazaala avuma kino sisita avuma kiri ono omuto avuma kino n'omukaleeta omuko olwo taata waabwe mpozi wagambye taata siwa bigambo ali awo poole tayagala nnyo kerere bwatyo ate alabika teyali nawo kuba saamulabako nenvaayo nenkubira mukama wange nemugamba nange atujja kugendayo ffenna naye nga bwabeera bize tetwagendayo naye nasigala nze neewuubayo ŋŋendayo ntwala kati nengamba lwaki sikubira Sennabulya yankubira luli brother Wire nga mukubira nga mbimuyitiramu agamba muganda wange ojja kujja tulabe ekyokukola ojja kujja ku ofiisi yange tulabe ekyokukola tusabe tulabe mbasabire mwetaaga essaala nti kale nga naddamu munoonya nga takyalabika buli womukubira ndi bize buli womukubira ndi kiwa mirembe buli womukubira ndi bukalango ndi wano ng'abuzaabuza so saakitegeera namanya nti alabika ali bize kirabika kituufu mba ndi awo ngenda okulaba ebifaananyi waliwo page eri ku Facebook bagiyita Gare photography ngenda okulaba nga omukyala yakyadde omwami we yakyadde ddi mwebyo ebiseera mwebyo like nga wiiki ng'emu ngenda okulaba ebifaananyi nga biyitingana nga waliwo gwe yakyazizza kyokka ate kyewunyisa si brother Wire oyo omukyala ono yennyini mukyala wange bwe yali yakaveewo sooka okitereeze bulungi bwe yali yakava ewange waayitawo ndowooza emyezi nga 3-4
n'akyaza omusajja ewaka ewaabwe gwe wali ewe nali ekabowa we yakukyaza wennyini n'akyaza omulala. Kati nze ne mukubira esimu ne mugamba ebintu tunaana bigonjulula tonabana oli mukumpa essuubi ate wakyaziza omuntu mulala. Yaŋŋamba ono omusajja bulijjo annemerako nga nkwana ng'ali bweru naye bwe namugamba ejjangu tulabagane biki n'agamba okulaga nti ndi siriasi nzije nkyala ewammwe n'akyala naye omusajja agenda kuddayo ebweru nze simwagala n'aŋŋamba gwe kakkana oli azze kuleeta bintu leka tumugjewo mu bwangu obw'ekitalo tufune omulala tukwate ku mulala. Neŋŋamba kati wano wootuuse wuliriza abaana b'e Kampala muganda wange nga yakava ewuwo bw'ati n'ategula nkuba kyeyo najja n'alugwamu n'amutegula bajja ne sente enzungu n'alyoka amutegula ne bakyala ne beekubisa ebifaananyi ebyo ne biyita maama ne bali ebintu. Neŋŋamba maama naye alimba atisi yalirinzeeko yalirinzeeko. Neŋŋamba kyo kigenze bwe kityo nti kale kati bwe yakinnyonnyola nendaba ng'ekituufu neŋŋamba kale bwe kiba bwe kityo naŋŋamba kati kingenda okukola sigenda kusobola kuddawo kati naye ate ewaka nkooyeewo mbadde njagala ompangisize. Ne mugamba mpangisa atye mu nyumba mpangise eno yange eyange wakaweeri ate mukolanga divorce nga tetukolanga divorce paka nakati otyo nga munange olw'okwagala kwe nali nina gy'ali ne mugamba ngenda kupangisiza tewali buzibu ngenda kupangisiza single room asajja mama inala babalisa biki ebyo ne mugamba ngenda kupangisiza single room naye ngenda kupangisiza ku luguudo lwe lumu lwembeerako so that nti bwe mba nvudde ku mulimu nsobola okuyitirawo oba ofumbye kamere nendyako nendyoka ngende waka kati nga twawudde n'amaka. Dan omukyala n'omupangisiriza nempangisiza ku luguudo lwe lumu nali mbeera gayaaza namupangisizaawo nga ku 6 olaba ekikubo bakiyita kyerisa okwatako katono bwoti awo kiraba nemupangisizaawo because nali nga lwe luguudo lwe lumu lwembeerako kati nga ate nkolera ntinda kati nga njagala bwe mba nve ntinda mpitirekawe wa mukyala ndi ekyeggulo neyongereyo ate ewange oluusi ngera nsulawo nga ndaba embeera ekoze eki eteredde kati nga mbulawo Jessica Trigger kamu kukola ki kumugjawo kumuteeka buteesi wali ewaka nga mmanyi nze musembezza ngenda okulaba nga ngamba omanyi nti wano nkooyeewo yennyini ne mugamba kati awo tugende ewaka n'angamba anedda sinaba kusalawo sinaba kukkiriza ku like kugenda waka nga nafunye ennyumba endala bonna bw'oyagala ogenda gisasula oba toyagala kiryoke nze nsobola gyesasulira naye togyayo bwe yagamba naye ng'agifunyeewa n'amasuba mu kikajjo jjukira nkolera ntinda mbeera gayaaza apangisiza n'amasuba agenda asemberera William yali abeera ku lw'entebe brother William ng'abeera ku lw'entebe nkuba kye yamaze omugjawo oyo nkuba kye yalugwamu bugwe beebo bankuba kye betuwulira nti yazze n'ayanjula n'agenda alabika kuba naye yali ayagala certificate oba yali ayagala biki kulaga mikolo nti aba yayanjudde oyo ne bamugjawo bambi kati adda ku lw'entebe n'amasuba mu kikajja awo ng'afuna double room ng'ate atandika kugulira mu nju bintu kati nga ntera gendayo weekend ngendayo Saturday ekiro nvudde ku mulimu nensulayo Sunday kati Monday ku makya nenkeera nenvaayo nayina okulonda mukama wange ekasanga ati kati ngenda okusanga ndaba entebe aguze empya sinze namuwadde sente munaye nafunyeyo akasente awo nafunye looni mama yampadde looni awo ngenda naguze kino ogenda osanga dining ogenda osanga ka fridge ogenda osanga aguze ka TV neŋŋamba ono omukyala sente azijjawa ngenda okulaba ez'ennyumba tazinsaba neŋŋamba owaaye kirabika yafunye omulimu awo ogumufunisa sente kati mu process eyo awo wentegerera muganda we Rita nti baagalana nani
ne Ssenabulya brother Wire muganda wono omukyala yali ayagala brother Wire nga beeyagala. Kati nze nakitegeera kubanga nakwatako ku simu ya Rita lumu biki nga ndaba mulimu messages ez'omukwano zitambula. Nze nensirika nenkima amazzi era ne sister nono mukyala wange Saamugamba nensirika nendaba embeera biki mbu ate Rita anoonya mwana mulenzi biki ngenda okulaba brother mu message ngenda okulaba ebiseera ebyo Rita ali lubuto azadde omwana biki azadde omwana mulenzi. Bw'azaala omwana mulenzi ngenda okulaba bamutumya amannya agoono brother Wire nga bamutumya William Ssenabulya. Jukira bawa Rita naye yeddirango nze neddirango ne brother Wire yeddirango, so kati erinnya ly'engo lyonna libeera ki libeera okke. Ffenna tetwakimanya mu biseera ebyo omwana ffe nga tumanyi waani wa mukulu kintu nga tutambuza bulamu ngenda okulaba ona neesambiddeko ddala. Weekend omuganga kati ndeete ki shopping eki akukomya nagamba leero siriiyo sigenda kubeerayo. Nomugamba lwaki? Nina abagole be nagenza okukolako embaale biki akuva mu ngalo anva mu ngalo. Ngenda okulaba kati time eddako takyakwata masimu ogenda otuukayo ewaka geti bagisibye kwali baali babeera mu kikomera nendaba nti kati wano bansambye. Nagenda okulaba nengana naye kati lwaki seesonyiwa kintu kino nenga akansooke mwesonyiwemu. Brother Wire nga takyakwata simu zange takyaddamu message zange takyanyega ate nga yali mukwano gwange nnyo kubanze namusasulira nako netugenda ekibeho e Rwanda nze ne mukyala wange naye ate ne tuyita waggulu. Esimu takyazikwata brother yali atutabaganya. Ningamba kati onalayika ebintu byaffe yabikoowa manyi waliwo ebintu byolaba nti yabikoowa oba olina kugamba nze omanyi nti ne bwonaaba ofuuta tetugenda kuddingana n'oyo kati ng'onoonya ansa gy'onaawa oli nga togiraba kati nendowooza mu kirabika kyekyo. Nenkivaako ntandika kutambuza bulamu mpola mba ndi awo 2:21 awo mu ebyo ebiseera 2:21 ndowooza nga okulonda bakuwedde ngenda okuwulira nti bagenda kukyala omulala kati ne mugamba ye atani gwagenda okukyaza. Nangamba waliwo gwagenda okukyaza naye negenda kuba surprise. Ne mugamba olimba bagenda okundaga ebifaananyi ng'okukyala kwabaddewo nga gwe mmanyi yennyini Ssenabulya William nga yakyadde eyali atutabaganya eyasayininga ku certificate yaffe ng'omuyima waffe ku mbaga yaffe eyali mukwano gwange kwegamba eyali gwe nali sisuubira nga yamutegudde ate nga ne muli bagamba ba brother tebawasa mu Bukatuliki ba father ba brother era nane nyala bikubuzala ko basibitegeera bulungi we bitambula kati nga saa brother tawasa takiriza kuwasa takirizwa mpozi nga abuvuddemu n'ayatula nagamba oba brother mbuvuddemu. Sagala owayirize musajja wa Katonda nti yategula ogenda olaba ebifaananyi bagenda okundaga ekifaananyi nengamba baba mulimba oba just yabaddeyo ku mukolo n'ayimirira n'apoozinga bupoozinzi n'omugole nga yabadde ayagala just kafaananyi ne baŋŋamba gole oli ku ebyo ne bandabaga bu vidiyo nga gwe banjuddeyo wali azze okukyala ewa maama ate nga maama oyo abadde amumanyi era abadde alaba. Kati neewuunya nengamba naye ebintu bino bibeerawo bitya. Divorce sigimuwanga paka nakati tugende maaso. Kati ngenda okulaba ngenda okuwulira kubanga nze wadde abantu bagamba 10 terikyawo omu mu famire yaabwe mukyalimu omuntu anjagala era information eno nze olaba ntudde eno naye information etuuka nentuukako yankubira nanga waayi munaye muko ampita muula nagamba muula munaye oli otya nti waliwo kino ekigenda mu maaso waliwo kino okimanyiiko ne mugansi nti guma nangamba kati nangamba ebifaananyi byebyo brother Wire yayanjudde ne mugamba ate kati brother Wire yali mufumbo ate yasayininga ku certificate yaffe nagamba ebintu byawedde dda kati tokyalina kyogamba
ne media ali lubuto ne mugamba ali lubuto nti ye bamwanjudde naye ali lubuto. Olwo brother teyabawa certificate teyagituwa paka nakati oba yagiteekawa oba yagiteekawo oba yagiyuza oba okugiremera yalina ensonga nga tayagala kulaga bukakafu n'olubuto n'alumufunisa. Bintu bitambula bamala okuzaala nsirise bwe nkubirako omuwala ne mugamba lwaki wakola bw'oti? Lwaki wali oyagala okukola ekintu ekyo lwaki tewajja nenkuwa divorce? Nojja n'oginsaba mu bulungi n'ogamba manyi nti njagala tukole divorce, njagala nkute. Okitegeera? Jjukira tufiiriddwa n'omwana awo mu 2019 awo. Mutabani wange namuzaalamu afudde. Yafa leukemia. Bambi. Yafa kansa. Mama tasetolinga ali eno ali eri omwana amuleka wa jjajja si yali awo omuntu afaayo ennyo mumusaba mumpinza ati lisimbe abeere ne wa mama wange aganye omwana kwe kulwala tuludde awo emulago omwana afudde leukemia. Nekinnuma nempulya nga kinyize ne ngamba kati wano nina kuguma bugumi ninga kansoke nkireke. Nga nze sikisuubira nti basobola n'okwanjula. Kati nsirika jjo lyabulamu wano like 1 week ago. Yeah, 1 week ago. Ngenda okulaba simu ya mulamu nga nkubira ninga oba ngamba ki? Nga mukwata. Mulo ogamba otya nti gye ndi munange gye ogamba otya nti ndi awo. Nagamba tugenda kulyako kimere. Ne mugamba kyogamba wakyaziza ogenda kyaza oba ogenda kuleta mwami. Nangamba nedda. Nagamba omukulu yennyini yagenda okutwala mukyalawo. Ne mugamba tekisoboka naawe. Tetunakola divorce. Ye yennyini yesayininga ku mpapula ezo. Ne ngamba kakati bw'aba akyadde tekiina buzibu. Ngenda muleka akyale. Manyi oba ayanjule. Naye ebyo ebintu byaleeta abiweemu nze kubanga nze naleeta waliwo n'omulala n'aleeta nono naye n'aleeta. Nangamba nedda ate ebyo tebiriwo ebityo tobikola biki n'atandika okumbuulirira awo. Nangamba ate n'ekirala ekiri wano mulimu ebizibu. Omwana wa Liita omumanyi gwe yazaala nti mumanyi kino ekirenze kito nti Liita ennaku zino manyi gyali nti nedda ali bweru ali ttake. Ne mugamba lwaki? Nagamba Liita yafuna olubuto mu brother William. Yafuna olubuto mu brother William. Muganda wo mukyala wange. Bw'amala omufuna teyayogera. Babigwamu oluvannyuma. N'adduka ew'omusajja. Bw'adduka ew'omusajja n'ajja ewaka n'ababuulira ebyo bigenda mu maaso. N'abagamba naye twakikola kyali kya mulundi gumu naye ne kikwata bwe kityo. Naye bwe nalaba nga tebaagalanye ne muganda wange ono ate ne ndabanga si kyalina kyakukola si kyalina bwe mbagamba naye kiriwo ono omwana wa Sennabulya. Sennabulya yayagala abooluganda babiri era bonna yabazaddemu abaana. Noono yennyini mukyala wange naye yamuzaddemu omwana muwala. Brother yakoze atya? Yazadde mu booluganda babiri. Kati ono Liita kwe kumuwa ssente n'amugamba dduka n'agenda ettake era kati Liita ali ttake. Ne guno omukolo teyabaddewo ogwa mukazi wange. Kati brother ono ate n'atwala mu mukazi wo. N'atwala mwani. Oli n'amuddusa ettake. Kati omwana kino ekirenzi weekiri. Weekiri. Ebyenina biri mu nsi. Obitunulya bw'oti n'ogamba naye bino biri mu nsi yange. Kansubire tuli mu kulimbalimba. Siina kye nnimba. Brother eyabagatta. Brother eyasayininga ku certificate yaffe ng'omuyima waffe. Abakola embaga bakimanyi. Bwe muwandikako wali amannya gammwe wabawo bana babasekendinga. Nti ebintu byonna bwe binaaba biganye mu bufumbo nga temunnaba kugenda eno mu bafaaza. Muyina we muddukirako mu bazadde ababazaala. Ekintu ekyo kitera kubeerawo nti ng'abalokole bo bakola abakadde ba kyaki. Ofunayo abakadde ba kyaki bwe bajja bwe bawasayiningira. Nti mba musoowaganye musooka ne mujja abakadde ba kyaki ne babatuuza bwe biba biremye ne mujja wa senior pastor. Ye yakola kyate? Kati ono brother Wile yali omuyima. Ye yali atuzadde. Nti bano abaana nga bwe bali abato oba bano abaana nga bwe bazze mu bufumbo buno
tujja balira nga abaana baffe. Nze noono Rita tujja balira nga abaana baffe. Era kwe kubikolako bulungi nnyo n'ateekako n'omukono ku certificate ng'omuyima waffe. Neefuna mukodomi wange ye yakolanga best man, naye n'afuna mukwano gwe bamuyita Diana ye yakolanga metron. Era akyewunyisa ate yabadde ne metron era ku mukolo gw'okwanjula ogwa Brazil. Bannange ensi bwetu ensedde eno bweti bwe bityo. So kyanneewunyisiza nnyo era bwe yaŋŋamba ne mugamba naye okakasa. Guno omukolo gwabaddewo ddi gwe batutte mukazi wo? Kati guno omukolo gwabaddewo nga 13 ku Sunday newedde. Guno omwezi 13 guno omwezi ogw'omunaana ku Sunday newedde. Naŋŋamba omanyi nti ne mugamba naye nga siriiwo ndi Nairobi. Naŋŋamba oli Nairobi kale ne bw'otajja kubanga omukolo tegukwatako. Ne mugamba era mbadde era sigenda kujja kuba sirina kyengwagaza. Muli mutima ne ŋŋamba naye buno obujozi bugenda kutuuka paka wa ono Mildred agenda kwanjula abantu bameka? Kubanga ye muntu wakwagala mikolo. Ye wakwagala mikolo. Kasi ogamba nti nkuwa omukolo ng'asembera. Ne ŋŋamba naye buno obujozi bugenda kutuuka wa? Brother William ozadde mu booluganda 2 oyanjuddeko omu, omulala omuwaŋŋangusizza omuggi mu bufumbo bwe yalimu obwa mukulu Kintu. Then ne mukazi wange amututte. Ate era ne bw'owulira ekiwa Mirembe era bw'ogendayo waliwo complaints era eziriyo ezivuuvuuma mu mpolampola. Nze namukwata ne mukazi wange ne tubigonjoola. Nze nakola bwe nti ne tubirekeraawo biki mwebuli obwo bumulumulu abatasobola kuvaayo ku kamera kumwogerako. So ne neewuunya ne ŋŋamba Father Kiibi ow'ekiwa Mirembe ye takiraba kugambako ku musajja we, kugambako ku mutabani we, n'amugamba ati naye bino biki by'okola. So kwe kuŋŋamba nti omukolo gugenda kubeerawo ku Sunday. Ne mugenda guteekawo kabowa nti gugenda kubeera eyo bayitayo Buyala. Ne ŋŋamba Buyala nti eyo simanyiiyo nti kale nga nange nteekateeka ku Sunday ku makya nga njiwamu kooti yange nali nagitereka gye nakoleramu embaga nga ngiteekako nga nejjukanya ngamba kati wano kangende nga nyambadde ne kooti bwe banandaba bagambe awe temukuba oyo waffe. Bajja kunzijuka bagambe awe yali mutabani waffe. Nga nkolaki nga nesamudde nenfunayo emikwano gyange awo. Kati ekyanzijira mu bwongo ne ŋŋamba naye lwaki bino ebintu bye bagenda okuleeta lwaki tebampaakoko kuba nange naleeta ebintu naye nze sirina kye nafunamu. Ono ye yatutte omukazi. Nze nange ngende bampeeka ebyange nga nfuna wali akamotoka nga tutegeragana bbeeyi ka erefu nga nkagamba kankulembere nga tukwata eddene eryebuyala nga tutuuka nga mugamba parking awo. Twali twakapaakinga bwe tuti nga emmotoka y'ebintu nayo ng'eyingirawo nga n'ey'abagole ng'ejja nga zirya nga mugambo w'akamotoka paakinga kumpi n'akamotoka kali. Batikkule nga bateeka wano. Bwe banaaba bampadde batikkule nga bakola ki? Bateeka buteesi ku yange. Munaye nga tutuula ng'enkuba etonnya naye nga obunkenke obuli wali. Baategeera nti ojja? Simanyi oba baategeera batya. Ngenda okulaba ab'emiggo, aba solido, ngenda okulaba abavubuka abeemikiridde bifeesi bagaana buli muntu n'ab'okukyalo tebabakkiriza. Ngenda okubuuliriza nga bagamba eyo gadeni watera kubeerawo emikolo. Naye si maka ga muntu oli batwala mu gadeni. Gadeni eyo bagiyita ya Kaddu Mukasa Simon Peter, omwogezi w'emikolo. Yazimbawo ennyumba ey'amaka n'ateekawo ne gadeni. Kati amwe abatasobola kugenda wala kwanjulira wala gye batwala mutwala awo. Munnange nga nkolaki nga batandika mikolo enkuba etonnyemuko awo, security nga yamaanyi. Bonna be natuma kati nga ze nali nsinga kwagalayo ebifaananyi
bamala okukwata ebifaananyi bulungi nnyo mmala okakasa ddala kituufu nti yeye bamututte nti yeye then ndyoke nkole ki numbe nze nali mu mmotoka gwe nasooka otwalayo baamukwata ne bamukwata ne bamugamba gwe ebifaananyi byokola okimye eki baali bamutwala ku poliisi ne bagamba naye kye tuba tukola tukube ku poliisi nga bagenda baleeta poliisi yaleeta pickup bbiri eza poliisi nga bayiwa banvu n'abampi wonna ku kyalo bwe wati nga n'owo ku kyalo wadde oyambadde empala ebituli tebasobola kukkiriza kugenda bali kulya muceere nga n'owo ku kyalo tebasobola kukkiriza kulya wali muceere ffe nga tuliwa nga tuli mu bitooke nga twekwese wansi eyo wansi waliyo n'essere waliyo n'ekikampuni kiri eyo nga tuguumiika kati nga ŋŋamba kati bwe banga bya bubi naye ngenda kulumbanga mafiya tuuke wali bagambe mumpeeko ebyange era n'akamotoka kaakali nazze nako ng'era nninda tayimu y'okugamba nti kati ebirabo bino bizze naawe ofune ebibyo tutuuka essaawa etuuka ey'okuleeta ebintu baleese nfubutuka emisinde kubanga security yali y'amaanyi nga y'amaanyi nnyo nga buli omu alina emiggo abapoliisi bakwata abantu ozze kola ki nga nfubutuka emisinde saatuuka na ku mukolo distance nga like meters nga 100 we bambakira vu ngamba olagawa ne bagamba nze kubanja byange bakubanza emiggo bakonerayo emiggo tebanzikiriza nakuntwala eri mu nsiko awo kati bampalula bwe bati namanyirawo nti ezange ziwedde nabeesimatulako katono bwe nti misinde jukira twali tutegeragane ne bano benagiza nabo nti emmotoka tugirese wano nti buli afuna obuzibu dduka ng'odda ku mmotoka wakola byo butagenda na mawulire saakirowoozaako wali olina okgenda ne kamera saakirowoozaako emisinde gye twatwala paka olwo kamuwasa wamulabako namulaba bwenti kubanga nze natwala obudde bwange nnyo nabeetooloola kasanamanya nti obunafu bwabwe focus bagitadde ku entrance waliwo ekikuba ekikkirya bwe kiti nekituukira mu garden munda kati nemmanya nti kati nze nina bayita mabega kubanga eri wansi waliyo ekikko nga tebasuubira nti waliyo asobola okuyitayo nengenda nenzigyamu ekkooti yange bulungi nnyo nempalampa neŋŋenda paka mabega wa tenti n'omulaba nenningiza bwe nti mu tenti nga buli omu mulaba kubanga waliwo n'ennyumba awo gye bafumbiramu emmere nemmulaba bwe nti ng'ali mu kkooti ya brown nga ne bestman naye ali mu kkooti ya brown ne kanzu omukyala najja nga bazina nemwetegereza nga yeye nalolemeredwedi kitegeeza omukyala oyo yakalya embaga mmeka yakanjula abantu 3 nze nakyala nenyanjula nenkuba embaga oli muva bulaya nakyala kati brother William nakyala nayanjula 6 emikolo 6 yakalya emikolo 6 muntu omu bbanga ttono akipika alina okubanga wa munda simanyi nakumanya akipika oba yeye oba maama oba ani naye nze nsuubira ye ne maama bagatta kimu kakati muganda wange oyagala ki oyagala mukazi ki kyoyagala saagala muka ne mbagamba nze kubanja byange bakubanza emiggo bakonerayo emiggo tebanzikiriza nakuntwala eri mu nsiko awo kati bampalula bwe bati namanyirawo nti ezange ziwedde nabeesimatulako katono bwe nti misinde jukira twali tutegeragane ne bano benagiza nabo nti emmotoka tugirese wano nti buli afuna obuzibu dduka ng'odda ku mmotoka wakola byo butagenda na mawulire saakirowoozaako wali olina okgenda ne kamera saakirowoozaako emisinde gye twatwala paka olwo kamuwasa wamulabako namulaba bwe nti kubanga nze natwala obudde bwange nnyo nabeetooloola kasanamanya nti obunafu bwabwe focus bagitadde ku entrance waliwo ekikuba ekikkirya bwe kiti nekituukira mu garden munda kati nemmanya nti kati nze nina bayita mabega kubanga eri wansi waliyo ekikko nga tebasuubira nti waliyo asobola okuyitayo nengenda nenzigyamu ekkooti yange bulungi nnyo nempalampa neŋŋenda paka mabega wa tenti n'omulaba nenningiza bwe nti mu tenti nga buli omu mulaba kubanga waliwo n'ennyumba awo gye bafumbiramu emmere nemmulaba bwe nti ng'ali mu kkooti ya brown nga ne bestman naye ali mu kkooti ya brown ne kanzu
omukyala najja nga bazina ne mwetegereza nga yeye Nalolemered. Kitegeeza omukyala oyo yakalya embaga mmeka? Yakanjula abantu 3. Nze nakyala nenyanjula nenkuba embaga. Oli muva Bulaya n'akyala. Kati brother William n'akyala n'ayanjula 6. Emikolo 6. Yakalya emikolo 6 muntu omu. Bbanga ttono. Tanka y'amazzi. Tanka yo bagikuddize. Entebe ya taata gyatuulako. Entebe ya taata tujagala. Ekifaananyi ekya Kabaka, ekya Nnaabagereka, certificate ya Buganda ne map ya Buganda. Obyagala. Ebyo byokka bye njagala. Ebirala byo nakola losi. Omutwalo gwa taata nawayo millions. Omutwalo millions. Omutwalo gwa taata? Omukyala ye yazisala atya? Yagamba maama tugenda muwaako 2, taata tumuweeko 2, ne jjajja tumuweeko 1. Wagwa mu mpuku. Ati yali amanyi sente weeziri. Maama kale nga jjukira sirina kye neezimbyeko wadde. Ono akaabira maale ga mitwalo 10. Igwe omutwalo gwa taata gwali gwa million 5. Naye sizaagala kuba olwaki taata muntu mulungi, musajja mulungi nnyo, era ezo naziwaaye nga ye. Naye bino ebirala be bagenda okunyamba bampeeko kubanga kimanyi million 5 takyazirina. Ne bwe nzimusaba kati ayinza okufa. Emikolo 6 gye yakawuuta. Owaaye simanyi ono omutwalo baagumuleetedde ki? Naye nga nze kyenjagala byebyo ebintu byange byokka bye njagala. Nsonga kyekusiseeyo mu mawulire muganda wange, ensonga kyekuleese. Ensonga endeese kubanga kati waliwo enalabye nga emiggo gyabadde mingi. Ate nkimanyi nti at least sooka osooke mu bulungi, bw'olaba nga kiganye then kigende walala. Kati nze nsoose mu mawulire like kubanga ne bwe nkuba essimu maama wanvuma, ne bwe mbakubira essimu tebazikwata. Kye naalibadde nsookako ekyo kyaganye. Bwe nzize mu mawulire ate si banaatuulawo mu ddiro ne balaba ne bamanya nti owaaye tukwate ebintu bye tubimuwe oba si ekyo tugaane. Bwe binaaba biganye ngenda kugenda neegendereyo. Ekyo nakyo bwe kiba kiganye kati ate awo ngende mu kkooti kubanga certificate nafunye kopi okuva e Lubaga eri bwe baba yagitwala. Nagenze mu bitabo ne baddamu mu bitabo ne nsasula certificate ne nsasula printing ne baddamu ne bagimpa certificate era n'omukono gwe nga kweguli. Brother William yatweyimirira yali omuyima ate yatutoka. Lubaga yagikuwadde? Lubaga yagimpadde. Era father yatugatta bamuyita Father John Mary. Father John Mary erinnya ndyerabidde ddala. Naye nga bamuyita John Mary erinnya ndyerabidde ddala. Akyali mulamu? Akyali mulamu. Otyo? Lubaga awo. So kati nze byebyo ekindeese mu mawulire. Oyagala? Tokyagala mukazi? Sikyagala mukazi. Ne bwe bamumpeera obwereere tomwagala? Ne bamumpeerako ebintu simwagala. Ebintu bino ekitegeeza emizannyo gino maama ne taata bakimanyiiko oba omwana azannya ne maama baleetera buleetezi taata ye n'alya? Bonna bakimanyiiko? No, ne taata alina okuba akimanyiiko kuba ne ku mukolo yabaddeko. Taata yabaddewo? Yabaddewo era obwedda atudde kumpi n'omwogezi. Taata? Era obwedda atudde kumpi n'omwogezi. Era bu video obwo bonna ojja bubazanyiramu bajja bulaba. Ngenda bukuwa bonna obulabe. Taata yabaddewo? Taata nga atudde kumpi n'omwogezi. Kati kuguli ogw'omusama era taata alaka yaliwo ne maama? Taata era yaliwo ne maama. Naye kati simanyi taata nkikubamu akafaananyi ngamba kati taata bamugamba leero tuleeta nti ani Mildred muleete. Abaana bano abanyakula bakikola batya? Bukodyo ki bwe bakola? Obukodyo akasooka omanyi kati ffe abasajja tulina obuzibu bumu nti bw'olaba omukazi gw'oyinza okulowooza nti wanjawulo nnyo kw'oli gw'olina oba gw'obadde naye naye nga bonna kyekimu. Kati gwe bw'otuuka n'atandika okugamba manyi nti asigenda kwegatta naawe naye kye tugenda okukola sooka okyale ewaffe. Kati gw'oyinza okulowooza okukyala kwangu n'ogamba kujja malayo nga miliyoni nga 2 kiggwe. Kati bw'otuuka wali we bakwatira amavumbavumba gw'ogenda otuuka senga wali, kojja wali, jjajja wali, taata wali, maama wali
munaye mutabani kati nno kye twali tugamba kati okomye wano oba waliwo ekigenda okgenda mu maaso ojje officially kuba ozze tulabako jukira oli maaso g'abantu oli maaso g'abantu kumbe oli mu misege kati awo we bakwatira amavumbavumba ne bagamba n'otandika obbasuubiza bw'obasuubiza kuba tosobola gamba abanaye si mwetegefu tosobola kyogera otya kyogera kati awo kyolina okugamba bannaye tugende twetegeke tugende tukole wetiti kekabadi kati gwe bwokagwamu nogenda n'okyala kasoowulira sezaala ng'akuyise manya kuba kizibu nnyo okutuuka mu ddiiro ly'abantu n'obagamba nti bannange sigenda kujja era obagamba nja kujja naye kati twetegeke kati olwo pressure ne bagiza ku muwala ate oyo omukyala mulungi nnyo mu kupressuringa ne bapika bwapika bwanyigamu bwagana okukwata amasimu go bwakola bwasala ebiyungu bwagana kodi ziva ndowooza eri nyiga wano nga banyiga kati olugira naawe ng'ogamba waayi sirina nfaaki kaŋŋende kankubire gundi kankubire faruku kankubire gundi bansondereko kino kiggwe twanjule kumbe baagala kujjawo bayingizeewo bosiko kati simanyi ono oba bamuggyeko simanyi naye nga bwe yabireese nze mbadde njagala nange bampeeko ebyange baleme kubeera like bakalyabo kokka gweoyagala bintu nze njagala bintu byokka bintu byokka oyagala bintu bintu era nga bwe mbibabalidde byoyagala byenjagala so omutwalo gwa taata gwogubalekera omutwalo gwa taata milioni 5 kubanga akimanyi zo zijja kubabonyaabonya ate tebagenda zifuna milioni 5 tewazibalekedde tebagenda zifuna nze nkubuulidde omanyi lwaki nduddewo kubanga waliwo abantu bagamba lwaki oluddewo okubanja ebintu lwaki obibanja kati biki oba bbuba lirikuta si bbuba ekibadde kindwisizaawo okubanja ebintu mbadde nninda mukolo gubeewo nga tebasobola kwekwasa nti ebintu byo byaggwawo bwe mba nakuwesa epiki yange n'ogifumbiramu bubi neeyatika nkulinda lw'oligula endala we munaye olesa amasepiki nga nkugamba munaye nga bwe nakuwa eyange n'ogyasa kati mpaamu eyo so oyagadde ojjo banje nga bamaze otwala mukazi wo mu butongole nga bamaze omutwala bo baneefaafaganira eyo kubanga ye ne katonda we kubanga ekintu katonda kyagasse oba like nga bagamba katonda kyagasse yali gambe kati somalo kola divorce senga bakola divorce senga bajja ne bansaba divorce nali maybe nali kwatibwamu ekisa naye ate n'ekirala muli brother William kyakoze bangi nnyo bakikoze abasirise emimwa abasirise abatunga emimwa abatasobola kuvaayo kukyatula naye ng'omusajja oyo like simanyi ki kyeyeeyita yeefudde ennume yakukyalo yeefudde ennume yakukyalo yeefudde ennume yakukyalo simanyi alright okay muganda wange ensonga za ddaani bwezityo weziri munnange ensonga bwezityo weziri kati ebintu ebya dna ebiraka byagaana kati ebya dna ebiraka twabivuddeko kati katubanje ebintu tumanye tetwagala kirala twagala bintu bintu byokka ekimala kitegeeza waavaawo ayina wadda kati gweoyagala gweyindako lindako nze njala kano mu butereke mu footage mu butereke era agenda kufuna omulala gwategula gwajja okutegula nze enswera yange yo ku kisenge gyeri era ejja kuŋŋamba nti omanyi nti waliwo akagenda yamumaze ono waliwo omulala agenda mu maaso ali myaka emeka oyo omuwala Mildred alabika ali mu myaka ayingira 3 oba 28 akyazanya ebyo 3 oba 28 emizanyo gy'abaana ba 25 3 awo bwate wazanyira awo naye yakali emikolo 6 guva ku mukolo gutuukako nga guliko security kotagadi nga namba ng'oyinza ogamba General Muhoozi yali wali oba oyinza ogamba Museveni yali awo ng'oyita ku eno security n'oyita ku eno ono akutte omuggo oli akutte embuukuli oli akutte kiri omuntu ajja gamba nti oyo omusajja mukopi abanja atya ebintu
no siri mukopi mpozi nga tekinna kutuukako gweoyinza okyogera bwotyo nti kati waliwo abagamba gwe wali tomwebakako biki time gye yakuteerawo biki nze bye namukolera byali bimeka namukolyako ne saluuni abantu abamanyi saluunzi eziri awo ku William bw'oba ng'omanyi saluuni gye baayitanga Domids Beauty Parlor yali yange sente zange $14,000 wagimukolerako nagimukolerako Domids Beauty Parlor abagikebera mugikebere naye yagikyusa kati yagikyusa kati eri simanyi Prima oba Prima Beauty Parlor oba Prima biki gategedde Prima yagikyusa kati Prima Beauty Parlor Prima Beauty Parlor eri awo ku siteera awo eri awo ku siteera awo njiraba waawo kwaka kazimba akapya weeri awo yeeyo kati nze ebyo byonna bwebanga mwebanga musasula ku mwebakako kubanga mbu yakuyirawo omubiri yakufumbiranga biki obanja ki namukolera ebintu mirundi 3 nakyala nayanjula nakola embaga almost million nga 10 kubanga okwanjula kokakoka kwali kwa million nga 4 mutwalo gwa $1 n'ekintu million nga 4 embaga nagiteekamu sente gawuni eyo yokka yagaana ogipangisa n'agamba ayagala ngulengule kyokka nga te yali agyeyamye so omuntu si gye yagiddemu ate si gye yabaddemu yagitereka birala ate n'akutirawo n'amateeka embaga emmotoka ayagala convertible ayagala muba mwevuga si byakubateeka omumunda baleme balaba era twapangisa ka convertible ka BMW ne tuva erubaga ne tugenda e Munyonyo wa Sudiru gye twekubisa ebifaananyi n'agamba ayagalako piki zino ezisitambulya wabbali emmotoka eri makati piki zino ezitambulya wabbali kirabika bayagala kulagako mikwano gyoba naye nga bakulembeza nnyo ab'okukyalo banaye ab'okukyalo bagenda tulaba batya banaye ab'okukyalo bagenda kwogera batya biki nembagamba mwagala kwesimbawo ku kyalo nti mwagala kuwa LC ekabuwa oba mama wayagala kwesimba kuwa n'abakyala tabeera na answer. Alright. Ab'ekabuwa tujja twagala bintu tetulina kirala kye twagala ki bintu so ensonga bwe zityo bwe ziri ku ground bankuba kye muwulira ojja wano oyagala omuntu ne bakuteekateeka mu bisitole mpasa kakati biki bye bino byempulira kuba kye yazze simanyi n'akola emikolo mu wiiki emu gye gino egy'abano yo olw'olumala okulya ebintu nga akubulokinga atandika kutambuza kano nakali ng'obeera by God ng'akuta kati oyoba omusajja wattu bayabulirawa abulaba oba naawe olaba jangu obanje ebibyo pozi nga gwe tolina gundi onkuba gyeyo naye baamukuba era bangi nnyo babajjawo abo abasupidi bebayanjuza baana bekiziga ku gundi ku kitimba n'ogamba bwe sitatwala ono n'atwalani. Alright, mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga bwe zityo bwe ziri. Obubaka bwo obusembayo tuve wano. Obubaka bwange obusembayo njagala buweereza abakyala. Njagala buweereza abakyala. Bannange bw'obanga ogenda kuwanjula oba ogenda kubeera n'omuntu oba ogenda kukola omukolo n'omuntu sooka weekube mutima okakase nti kituufu ono omuntu omwagala. Leka kukola kintu kyakukola kifiiriza. Leka kukola kintu kyakukola like ng'oyagala kuweza bintu wammwe. Bano abazadde tubaswaza. Kati maama ne taata aba Nalule Mildred bagenda kuwulira batya nga bajjayo ebintu bye baba bayetedde juzi nga babinkwasa. Ng'ate nze nga nange nabawa ebyange. Kati bagenda bikwata babinkwase. Bayinza okulabika nga bataswadde maama ye taswala kubanga ye mumanyi. Naye taata agenda kuswala. Agenda seseme. Taata walira emikolo 6 mu mwana omu aba akyaswala. Maybe naye nga takyaswala. Nga ye emikolo 6 nga omwana we yagireeta. Ng'ali ku mwana oyo omu yategeka yambala gomesi. So banaye sikikola nti lwakwadde nti ndi mukopi. Nedda siri mukopi. Wabula
njagala kujjamu kintu kiri nti like omuntu sobola kukola mikono 6 muntu omu nze bampeeka ebyange nzire wabbali then ekereziya nayo njagala giwa challenge Lubaga eveeyo oyo brother bamumanyi brother William Senabulya bamumanyi ekiwa mirembe wali bonna bamumanyi eveeyo omusajja waabwe bennyini bamukwaseko mukono gw'ekyuma bagambe omusajja gwe wamweyimirira gwe wali omuyima n'omweyimirira certificate wagiwamba wagano giwa n'okwata ati n'owamba n'omukazi ate era n'oli n'omuwasa wakiri bamaze kukola divorce n'olyoka omuwasa ekyo nakyo kisikereziya ekitunulemu kereziya ekitunulemu kubanga kati bwe binaagaana nga baganya bikwata nti ngenda genda mu kooti bagenda sasula obudde bwange kubanga nze ni musajja muyimbi bagenda sasula time yange shows zembadde nazo zonna nazisazizaamu oli ku bino ndi ku bino kubanga njagala bigguke bulijjo byenninda bulijjo mbirinda so kyekyo kyembadde nsaba. Okay, so Lubaga nayo ogyegayirira eyingire mu nsonga za brother William Senabulya then ne father Chibi nkimanyi naye atulaba ayingiremu kubanga omusajja wamumanyi. Alright. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange abazanyazanya emizannyo abawala mugenda swala bawala bannange kuba oli atya emikolo 6 mu period entono bweti babasama obategula aba wano nabo tobalekera kantu kakati gwe amakubo gonna agamazeewo gayaza yaliyo simanyi eno Nteberodi amumaze kati aliwo bali kulwawa negundi oli omusama yali abeera kireka side zaawo nga ku Smiles Corner Ginger Road yali abeera nga ku Smiles Corner awe Ginger Road yagimala Nteberodi n'agikuba ne Gayaza Road n'agitegula kawempe omusama bawaawa omusama yapakuka avaawa oyo bamala abuzaako wa nansana abe nansana bo balabufu bajja kukuba engumi mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.